Bishop Rogers Tasobya akiikidde gavumenti ensingo era bw'atyo n'agisaba eveeyo bonnambiro eyongeze ku nsimbi ez'akasemoze w'abakadde okuva ku mitwalo 2.5 waakiri bafunenga emitwalo 10 kubanga abantu bano gwe musingi eggwanga kwe liyimiridde nga kyokka n'ebbeeyi y'ebintu mu kacyo kano yeekanamye ng'ensimbi emitwalo 2.5 abakadde ze bafuna baabuwe tezibasobozesa yawudde oggula kiro ya sukaali saako akanyama okulyako. Kubanga enkiikirira ensingo gavumenti kubanga bannaffe bonna ne Parliament nga bafuna obusimu obunene nnyo era eggwanga lyaffe si lyavu, eggwanga lyaffe eddene nnyo ng'ate abantu bano bakoleredde ebintu ebyo ne be bafunamu ssente okufuna emitwalo 2.5 ng'ate emitwalo 2.5 giwa myaka 8 nze ndaba nga gavumenti erimba abantu bano okuva ku myaka 6 kubanga bwa retirement ya myaka 6 lwaki olinda omuntu amala emyaka 20 olyoka omuwa emitwalo 2.5 nga sukaali ali ku 15,000 sabuni ali ku 1,400 omuntu alina abakadde abalina abazzukulu awaka abasuuliddwa awaka sukaali ow'e15,000 oba omuwadde kilo 5 zimala mu mwezi ogwo omulamba ayinza ogulako sabuni n'agulako amafuta n'asooka amasannyalaze n'agulako amazzi. Nze mbadde ngamba sente ezandyogeddwako lwaki zigende ku mitwalo nga 10 obanga policy mode okwata akakati n'okawa omuntu omu lwaki omwezi tokwata mitwalo 10 n'ogiwa omukadde oyo alabirira amaka kubanga tebakyakola ate nga balwadde. Ekirala nti abantu abo bagenda mu malwaliro tebalina ddagala tebawawa amalagala babawandiikira bagende bagula amalagala neweesanga ng'omuntu oyo bamuwandiikidde n'agenda ku dduuka nga talina ssente zigula ddagala n'afiira mu nnyumba. Bishop Tasobya okwogera bino asinzidde ku kabaga ak'amazaalibwa ga Kristu nga kano akategekedde mu maka ge emukono nga kabaawo buli mu mwaka n'ekigendererwa ekyokusanyukamukko n'abakadde bano nga bwe bamubuulira ebibasomooza okuli endwadde ez'enjawulo, enkaayana ku ttaka, ebbula ly'emmere n'ebirala ebigwa mu kkobo eryo. Nga mwagala nnyo Kabagala Bros Maternity. olunaku olwaliwo olunaku lw'abakadde tubali wano mu Reverend City emukono okumpi ne YMCA. Ekyalo kino kwe tuli bakiyita Colony Village naye amaka gano gamanyiddwa nga Reverend City olw'ensonga nti abantu bangi bajja wano nga balina ebizibu byabwe Katonda n'abasisinkana. Tusanze obuzibu bungi nnyo era nga bwe tulaba nti abantu bava mu kyalo n'agaaka ngendeko mu kibuga ndiire naye Mukama yateeka omugugu ku bulamu bwange era n'entandika ekibiina bakiyita Bishop Tasobya Foundation. Ekibiina kino kya bonnakyewa kiyamba abantu aba buli ngeri zonna gamba ng'abavubuka, bannamwandu, bamulekwa, ba ex-prisoners awamu n'abakadde. Tuyamba abantu abanyigirizibwa and advocate tuwolereza abantu abatuukiddwako ebizibu nga twali ayamba. Ono era awadde gavumenti amagezi nti bw'eba yakukendeeza ku muwendo gw'abakadde ababonaabona olw'embeera mwe bawangaalira ekendeeze ku myaka egyesalira gye yateekawo omukadde kwatandikira okufuna ensimbi zino okuva ku myaka 8 bwakerigidde ku myaka 6 kubanga abantu abawerako we bawereza emyaka 6 amaanyi gaba gabawedde. Nze kwa kusaba kwange gavumenti yongere kasente ate sene ku myaka 8 myaka mingi nnyo bameka abagenda tuuka mu myaka 4 bagenda kufa nga batibana tuuka myaka 8 banyanga abagamba nti bana abalala bali wansi w'emyaka ino kabafe tuuka abasurvivinze otuuka myaka 8 byabafuna bisa satega bya nnaku myaka 8 n'omukulembeze kati mulaba abakulembeze abakaddiye nze mbalaba waliwo Moses Sali mulaba ali ati akaddiye naye senga bali talina kulabirirwa yani bali tatuuka ku myaka egyo
nze nsaba abakadde baffe babaze ku myaka 6 babenga bafuna obulamu n'okweyongera okuzimba eggwanga erina amaanyi. Akabaga k'abakadde kano kabadde kwa mulundi gwa 5 bukyanga atandika ng'ayita mu kitongole kye ekya Bishop Tasobya Foundation era asinzidde wano bw'atyo n'annyonnyola engeri gy'akikolamu. Ebintu ebyo kuba kwefereza amazima gali nti siinaawo fanda yenna ampadde sente ntoba nzijja wano oba nzijja wali naye nkwata ku ekyo nzijja nkisonda mpolampola n'amaka ga mukazi wange abadde mpagi luwaga eri omulimu guno kubanga bwe yawulira okuyitibwa kw'ekintu kino kati emyaka 5 nga tukikola tugenda tufuna kasente ketu mukama katuwadde tetupakasizza netubeera tulima tugenda netulima naye akasente ako ketulimyemu batufunye netubeera nga tusobola okugulamu ebintu tuddize ku bakadde baffe kubanga tuli kyetuli olwaleero olw'abakadde abo. Taata mukulu nga bombuuzisa abantu bangi tebategedde nti omusingi gwe tuliko olwaleero yonna gy'otuuse babadde bakadde abo, babadde bamaama, babadde basenga, babadde bajjajja abo ababadde batwala. Mukama kyeyava ŋŋamba go and dig the old wells for the new generation. Tusime enzizi enkadde ku lw'omulembe emijja. Akabaga kano keetabiddwako abakadde abawerako nga kwadde bannabyabufuzi abeegwanyisa ebifo eby'enjawulo mu mukono nga bano basinzidde ne bannyonnyola ebintu eby'enjawulo bye bagenda okukolera abakadde singa babeesige ne babawa akalulu ne batula mu ntebe. Nassaawo nga bwe kiri mu manifesito yange nti nze naama mpangudde njagala okussangawo olunaku lw'abakadde buli mwaka nga lukuzibwa. Ekyo tukikozeeko era bwe ndabye pulojekiti eno ng'egenda mu maaso ninga nti Bishop nyinda kuyambako manyi kyekitegeeza eri abakadde bano. Olwaleero mwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 19 mukadde wange lwagenda okuweza emyaka 2 mu ttaka. Sinza ku timetable ya Electoral Commission. Naye ne wano waliwo ekizibu mu ggulu wano waliwo abasumulula fupu n'ayita muki mubimanyi ebiri awo. Ebyo byagala omukulembeze nno ng'olumirwa abantu nga tebajja kuvubiika bintu mu kamwa osirike. Ebyo lenyendo okukolako ebyo n'ogwo omwana mama tugenda kikolako ngera ngenda kujja nawake bwongera tutuuka kuba buli muntu muvuka kawakaawo ngenda kutuuka tugenda kubiraba nga neerabira bakadde bange omwaka ogwodde twali mu kifo kineeno ku mukolo gw'abakadde bwe guti ekisinza okunsanyusa nate bassebo ne bannyabo kwe kulaba nga abakadde feste twalina omulundi guli mukama atusaasidde n'atukuumira abakadde baffe ne bakomawo nga balamu. Tumwongere engalo ez'amaanyi bassebo ne bannyabo. Johnson Myanja Ssenyonga abatumidde ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa January lwagenda okuba nga alondebwa lwetugenda okulonda Myanja Ssenyonga ennaku z'omwezi 22. Bakadde bange abali wano kanfukamireko basaba tukola obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okulonda abakulembeze baffe abatukulembera okuviira ddala ku pulezidenti paka ku kansala asembayo. Leka kulonda pulezidenti omale ogambe nti nze mukomyawo era asiddayo. Abakulembeze bano abasemba wansi be bakulembeze abagenda okutuukako be bakulembeze b'ogenda osanga mu kkubo ne bw'oba otambula. Kale omuyimirize omugambe nnyabo sooka oyimirire nina kye ŋŋamba omunnyonnyole kuba ku kanso gye tugenda kutuusayo biteeso byammwe era n'okubabuulira ku biteesebwako eyo nammwe mwongere okutuwabula ate era tuzeeyo amagezi ge muba mutuwadde mpozi n'okuyonja ekibuga kino. Neyanziza nnyo neyanzeege Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ayi Katonda kuuma Kyagulanyi n'amakuumi. Abalala nga bagamba nti wakiri 65 abalala nga bagamba nti 7 naye kyebanaleeta kyonna kijja kuba nga kitukoze eki kituyambye kuba twagenda batuwa omukisa ne tutuula ne tuteesa bwe twamala okuteesa ne tuwayo ebirowoozo byaffe ate ne tugenda ne tulonda anaakiikirira abakadde mu paalimenti. Bishop Tasobya asinzira ku bubaga bwe buti bw'atyo n'abaako obuyambi obw'enjawulo bwawa abakadde bano ogamba nga ensimbi enkalu ebyokulya ssaako n'okubawa amagezi ag'enjawulo ku bukya bwe bayinza okukwatamu ebizibu by'enjawulo ebiba bibasoomooza era nga bwe baviira mu kifo kino
baba batowolokose ku nnaku ey'enjawulo gye basanga mu maka gaabwe ssaako n'eggwanga okutwalira wamu. Ya Mukama Katonda omutuukirivu akwongera obulamu, akwongera obuwangaazi, amiina, era akwongera ekisa ky'olina mu nsi ya Mukama. Akulwanirire byonna 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 ebikutawaanya, bikulwanirire obeere wamu naye. amiina, Kubanga nze bannange senga sikyali mulamu, era omusumba ono nkuba bukubika simu, taata sina ddagala, taata sina ddagala. Tolina ddagala, yogeranga mangu munnange, ngenda kuwa eddagala, ngenda kute mba sinaba nakumala kigambo nga ssente zituuse ku ssimu. Bannange newaba mwana utasobola kikola, nemwaba mwana utasobola kikola n'omugamba nti taata sina ddagala, mwana wange sina ddagala, n'atuusa n'agamba nti maama ngenda kuweereza ssente, ayinza okumalawo essaawa oba olunaku lulamba tanabazikuweereza, naye musumba tekisoboka bannange. Mukama Katonda kisoboka, taata neyanziza nnyo neyanzenge. Webali kunzijanjaba taata, Mukama akuwa omukisa, Mukama akugaye. Buli lwenkuba essimu tanneekanyanga nako, buli lwenkuba essimu tanneekanyanga nako. Atuukiriza butuukiriza kye mba musabye. Mukama akuwa omukisa taata.